the senator rejecting an apology by the Ugandan general, who he labeled a likely successor to his father, and calling the apology inconsequential. The Ugandan chief of the defense forces questioned the relevance of the relations between the two countries, citing decade-long frustrations by bureaucrats at the US Embassy in Kampala, who he added are pushing the union between the two states to a cliff edge. Muhoozi alleging that the US Embassy in Uganda, according to intelligence, helped stage the kidnapping of opposition leader Bobby Wine, and calling for the suspension of military relations. However, the general's lack of decorum online is not a new trait. Following the rejection of the January 15th presidential result by the opposition, Muhoozi, an ever-present figure on social media where he taunts his opponents, boasted about the number of opposition supporters killed in the aftermath of the elections, labeling them political terrorists intent on destabilizing Uganda. In 2022, the general said it will take him only 2 weeks to capture Kenya, leading to an uproar on X, prompting an apology from his father, President Yoweri Museveni, who downplayed his son's comments. His outbursts on X now attracting the attention of Washington. His apology, a pointer to the first sign of some sort of awareness of his stature and the endless possibilities his online misadventure now portends. Ayub Abdikadir, Citizen TV. One ebbaluwa gye yawandiise kuliko n'ensale abakulembera State Department bayina okumuwa bwino. Areyizinze ensonga eno si congressman oba congresswoman owa bulijjo, ssentebe w'akakiiko k'ensonga ezivunaanyizibwa ku mawanga amalala. So buyinza bwe buvunaanyizibwa bwe. Yayisa ssente America zeesindika mawanga nga Uganda. Asalawo ku buyambi obunajeeno omuli n'obw'ebyokulwanyisa. Kyekirwaki ne mu bbaluwa gamba nti ensi eyo Uganda nkulu gye tuli mu kutebenkeza Eastern Central Africa tetwagala etabanguke kuba ffe tufiirwa. Nti obubaka obulala obuli mu kino kwe kutegeeza abakulu abanookoddwayo mu bbaluwa nti ensi yonna ebatunuulidde. America ye super power. So bwegamba nti tukulaba, ensi yonna ebeekulaba mu bufunze. Gavumenti ya President Museveni ebadde wano okumala ebbanga kubanga Abamerika babadde bagikiririzaamu nnyo. Kyekyo lwaki mu myaka egy'ekyenda Clinton bwe yali anokolayo abamu ku bakulembeze abakutte omumuli mu kukyusa ssemazinga wa Africa naddala mu kutebenkeza demokrasiya. So ekisooka abatunulira international relations n'abamugobera bakimanyi nti kikulagirawo nti kakati waliwo policy shift. President Museveni oba awangudde batawangudde January 14. It's not business as usual wakati wa America neggwanga erya Uganda. Kakati bwe gamba nti gundi twagala tumuteekeko envumbo, tekitegeeza nti bakuganye buganye kugenda mu America. Basobola n'okugaana oba okutangira ogenda mu nsi endala gy'oyagala ogenda nga zirina enkolagana na America. Nga bw'ogendayo America bagamba oyo mulina okumukwata, bwe mutamukwata kijja kukosa enkolagana yaffe kubanga tumwetaaga. Congratulations Justin Nammere, libadde ssanyu na kuyimba e Masaka nga mumanyi after irregularities ze bakoze mu recounting. Nze nakuganyiza bino mbyagala. Yes, bino binyumira. Njagala bonna babajjeyo then bategere kye tulimu. Yes, njagala bonna babajjeyo buli wa NUP yawangudde. Njagala bamusikeyo tutegere kye wagize. Katubiwa Justin Nammere zijja kunnyonnyole. Mwe bakozesanga pounds. Naye nkukakasa tulina by elections. So, owe Masaka dayo ku ground kati. Ekyo kukola okimanyi. Kati yessaawa mulwanirira ekintu kye bayita by elections. Mugenda kulwanirira by elections okubeera mu Uganda. Kino ekintu kye mbagamba nakirabako mu ggwanga lya Senegal. Kiddamu Faye yakikola. Kati ubanga mulina amagezi mwena bawandula namwe babbye yessaawa. Kooti tezigenda kubayamba. Ebyo mwerimba. Ono alina ekintu kyayisawo. Katuve wane Masaka Dennis je tweyongere muna Uganda tugenda munne Uganda. Bino byonna ebikolebwa biyinza okubanga mu system bikumala amanyi. Kwa nakugamba nti system y'amaanyi nnyo
okusinga gwe naye ate mu revolution ku side ya revolution bino ebintu it is a victory to us ba NRM be bajjaganya naye nkakasa mu bisenge byabwe gye bali eri bakama baabwe gye bali bagamba tukikoze naye ekijja they cannot handle this is called democracy kanzije naye bayimba bikomyawo naye nkugamba kino muna Uganda tugenda mu Uganda wala bikola bino byebakola biraga revolution nti etambula nakugamba nti it is the system versus the revolution zino zitandika okusobola okulwanira ebikola bye biti okuva mu system kubanga ki revolution nesooka ne exposing ekintu n'ekikulaga nti system yene ensonga lwaki twatandika democracy nakugamba si principle ya Uganda ekituba kikulimba it is a colonial administration system it is a colonial administration principle kyovola omukyalo omu yagambye nti Uganda must be held accountable for undermining a democratic principle this is called undermining a democratic principle nakugaye kana akalulu ke kasembayo batutwale mu communism kati ekintu kino kyali mukola tebakiraga gwe gwe munansi bakufrustrating okulaga ntusobola okukola kyonna kyonna kye twagala lwaki kubanga bazanyira ku mental capabilities zo obwongo bwo okulaga nti system eno y'amaanyi nnyo yet in actual sense tebalina lwaki tulina ekintu kye tuyita funding democracy is funded by the UK and America beba funding a democracy n'akalulu ka Uganda nabasomera Congress report kateekebwamu sente mu America if you are undermining a democratic principle that means you are answerable to the Democrats kidamu you are answerable to the Democrats olutalo luno olugenda masono lw'olutalo lutuufu luno batugambye essaawa yonna bagenda kulangirira ki ekiddako ku rigid elections ze bali mu kukola ebyo ebizina bye bali mu kuzina ebyo ebyekirogo ebyo zizo rigid elections Amsterdam zayogerako oli omukyalazi yayogeddeko senator wa America ate ne Jim naye kyakoze eki kyayimiriddeko yes ekijja just watch that space tetugenda fewe tulina okulemera kiki munayogana tulina kulemera ku kintu legitimacy kati twawulidde nalubowa ne kanso muyizi mugamba kukola apiru mugenda gikola ku ddiru ki mu kooti ki kooti esalawo negamba nti kati katubale obululu buno wadde box menye tujja genda maaso tububale tusange box ngerimu obululu bwa nammere bokka tububale batekewo ne DR form ez'ekiwani kati mugenda kujjawa justice we have exposed the system nti tekola toyina kooti gy'ogenda kugendamu ofune justice teriyo kiki tulina okukola let's get back to the ground zero kubanga revolution yakyusiza level negenda ku square one wetya tuddamu ne tuyita foreign policy zino we tuziyita wano ku ground tubeera mu kintu kye tuyita mobilizing for what for a domestic uprising ekkirizibwa mu mateeka kati yiga amateeka ge tulina okwesigamako ebya Uganda biganye constitution eganye let's go for international charters yes protest eri under international charters and their consequences ezabyo president yabagambye sigenda mu kooti secretary general naye abagambye tajja genda mu kooti yes na buli gwe basikayo please soka weewummuze tetugenda kuba wa legitimacy njagala aba NRM mugenda kulaba bana Uganda ekintu kyembaga njagala NRM erayire yonna ne fake opposition yabwe akabinja kabwe kebalina kalayire national unity platform egana okuba wa legitimacy mugenda kulaba njagala mukirabe nti Anita Amongo tasobola kulonda leader of opposition nawe bennyini nyinyi tebasobola kulonda mu leader of opposition nga NUP tembawadde legitimacy eri wano NUP egibawa waliwo n'abamu abagaye ba MP bajja genda bagende balayire tulina gwe tuganye bagende balayire naye omuntu alonda leader of opposition ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yamulonda yagenda ba agibamye mu court stage 1 wewedde kati tugenze ku phase 2 okitegera bano batuukiza kiri ekyabwe Museveni for Buganda okulaga nti amumwagala nnyo naye ate kino ekintu kyali mukola is undermining a democratic principle funding ya Uganda gye babadde batuwa security yonna bino bibadde batuwa bibadde buyita mu kintu kyetuyita democracy na human rights mu kiyita kati twagenze ku stage gye bayita ya human rights kati twani tugenze ku stage ya human rights kati bino byonna bibakola tebigasa kyovula banze nabagamba akaluke nasembayo kulonda kali ka president bwe bakabba nekitegeeza nti all democratic avenues are blocked kati bino byonna bibali mu kukola babikola mu kintu kye bamenyedda kibagezaako kukulaga bino babikola mu kintu kye bamenyedda naye ate no sigino si yaffe ne sigino egenda kuba democrats and just wait for their reaction. Mubalinde. Mubalinde, you are messing with the fire. Oshitegera, you are messing with the fire. Naye temugwa mumanyi bannange.
ba MP bafa abalungi tugenda kukola kye Senegal Senegal waliyo by election nga Kyagulanyi we wabamaze tula ku ntebe badda mu kintu kibaita by election nammeera asobola okuvaako so nalubo watoweraliikirya nnyo ono agenda kuvaako kiki olina okukola ddayo obanga okakasa Masaka wagiwangudde olina amaanyi agamala Masaka okumobilizinga for a mass rising a mass uprise ddayo zimbe emirandira twagala uprise kati kubanga akalulu mu Uganda tekakyalina makulu kawedde all democratic principles are blocked tokyasobola genda mu kooti n'ofuna bwenkanya teri okitegera nga bwe babuwaani mugenda kukola apiirwa ogenda gikola wa okitegera bano bagenda okukola ekintu gamanyi bagamba kikole consequences tujja zihandlinga they can handle the consequences within the system but outside the system tebalina control tuli bamanyi outside the system muna Uganda ogenda kulaba ku muliro tolabanga ku kintu kye bayita economic sanction mugenda kugiraba zijja nkiddamu zijja ne kati bakutte obwongo bwo bakuleetedde n'ebiboozi simanyi oli yazaalidwa ne sapule ya Maria bakusiriwaza kukomyawo ove ku demanding a victory our story ni victory yentebe nene ya His Excellency Kyagulanyi byo tujeetaaga tujeetaaga ebyo temutawaana okitegera so matevuda okweralikirwa balayira wabakola ki gwe just not teri mubaka wa parliament agenda kuyamba tabali mwezi atambula ku buli ka TV station agenda ayo kakola interview bali mwezo stop the excitement please let's get back to the ground zero politics to wakamujjamu you know what is happening entebe bagitubyeko ogenda ku operatinga nengo olike ekisenge tolooza nti olina kyogenda okukolera banna Kampalambo ekyamanyi nnyo kyogenda okukola tewali comrade bali mwezo tolina kyogenda kukola ekyo tebakikulimba tolina kyogenda kukola ogenda ku operatingira mu system nga president wa NRM yabbye akalulu ogenda ku operatingira mu system ngoliko minister wa Kampala wa NRM yabbye akalulu yalondebwa direct ogenda ku operatingira mu system ngoliko ono oyukubera ni minister wa Kampala executive director nga wa NRM ali appointed kakati service zino ngogenda kuyita mwezo bloko zonna no basenyengo oyo ogenda zituusa otya ku munnansi so tuve mu kulimba bannansi nti mwina kye mugenda okukola you can not do nothing in a fake system tosobola ebyo tolimba banna Kampala nze saagala muntu kuddaano kunjubisa biki when I know how these things operate teri mubaka wa parliament agenda ku delivering bagenda kusayininga musimbi kati kyobola bono yakutte stake najiwanika waggulu nnyo tinone yandibaddemu ekirowoozo ekigamba no let us first fight for the stolen victory naye talina kati alowooza kuguli musimbi ngenda kuba naakagendayo bankube miliyoni 315 ez'emmotoka kati obwongo bwawe bwaseetinze dda wali okiga naye ffe tubalaba tubataddeko abiri tugenda kufaafaagana n'omubaka wa NUP ekyo nkibalayirira tugenda kufaafaagana nammwe kubanga mwakola endagaano naffe ne mutugamba temugenda kukola mu system etali ya His Excellency Kyagulanyi tubalinze mugimenye naffe tugenda kugimenya tugenda kubambalira nkiddamu we are waiting just wait mugenda kakasa olutalo wakati w'omuwagizi n'omukulembezeewe just mark my words tubetegereza mutandise tulaga emirulu mu celebratinga muva ku TV eno mugenda kweri mugenda mukola bu interview obw'ekisiru you don't talk about the stolen victory temubyogerako wabula muli kakati yesawa tukolere banna Kampala teri kye mugenda kukola you cannot convince anyone parliament ewedde mwatugamba katugendeyo ne mugenda teekaaki lye mwatuyisiza nga ligasa munnansi teekaaki nga n'obuuma baabu bayisaamu ne mufulumya ssente z'obuuma nga tebukola okitegere ekyo so tuve mu kulimbalimba banna Kampala